kamalirize nga ndi specific. Lubongo ya kuchalo ku structure kye wabe jazalo okuli omuntu wa NUP nga bukulembeze. Naye ya kumateeka ge yasoma. Ku musajja obugagga bwalina enyumba yeriko wingi emunga ya outing. Ngebe tasobola bikozese wabe najja ekifo ky'obubaka bwa parliament na yali na kujja wano mu central. Ewaabwe yetalina kyalumirwa nti bona bafune ku NUP nga bakiikirira. Nga wanofe ekifo kimuwadde obwasa kuyitale jenno yeyingini y'ekibiina ekivuganya ekiri mu buyinza. Naye nga yasomera Harvard. Ne pate yagikolera waabwe ku kyalo ne bali ente 10. Kakati Kasari. Kakati wane waffe wo wajjanga zukka buzukisiti gwe vaawo nzirewo. Mu abantu bawano bujega butunabutuusa bwetu tunajjako Museveni. Kakati kama Museveni de wamwe lubongo yajanguko wakuza. Salongo bakube. Banange bigambo tujja kwongera okubyogera Ssaabasajja Kabaka wange. Mukulu Kasibante Moses ekyekirowoozo si kibeera nange nnaali kiguze. Mu butuufu abantu beetaaga bakiikirirwa omuntu gwe bategeera era abategeera kubanga yaba ategeera ebizibu byabwe wakati ne mu nsonda. Naye nga tonnatumatiza nti omunyankole talina kukiikirira mu Buganda. Nga tonnatumatiza nti omusoga talina kukiikirira mu Buganda. Musooke mutuwe ku bibala bye tukungudde mu kukiikirirwa ng'Abaganda ebbanga lye batukiikiridde. Abantu ba Buganda bwe basoma bafuna emirimu kakati tekikyali kyakwogerera tebababuuza ani akusindise. Abaana ba Buganda tebakyagwera mu bakadaama baggwereyo nno nga bajja kudda nga balamu tulye ku mpiya ze baleese. Naye abasinga baddira mu ssanduuko nga ne ssente ezikomyayo emibiri gyabwe tuzisondera eno. Amalwaliro mu Buganda temuliimu ddagala. To the extent nga bakulaga nti e Buganda naye wabaayo amasomero amalungi gatya. Galinganga omuzikiti omutali mikeeka. Galinganga kkanisa omutali Bayibuli. Galinganga ekyangaalo oba ekizimba obuzimbe ekyazimbibwa. Nti n'ebyenjigiriza bakulaze. Nti e Buganda babajjeewo temuyina bye muweerera. Abaana bammwe si bagezi kimala. Kubanga ebbanga lyonna ffe ng'Abaganda tubadde nga tukyekwasa nti naye lwaki abasinga okuyita ebibuuzo amasomero gali mu Buganda? Naye lwaki ate abakozi ba gavumenti abasinga bava sayidi emu? Lwaki bajenera abasinga bava sayidi emu? Kaalo kyaka amatenda akaweesa ba minisita, kaalo kyaka amatenda akaweesa ba generaali, kaalo kyaka amatenda akaweesa ba RDC, kaalo kyaka amatendo akaweesa ba permanent secretary. Neweesanga nga ffe abasinga okusoma obulungi tuddukidde mu bwakadaama, tuddukidde mu bwasikaali nga n'abasinga twafuuka abavuzi ba booda. Kakati n'ekyo ky'obadde weebuulizaako nti naye kijja kitya ne batulaga nti bakitugjeeko. Tewakyaliwo kweshoni za kubuuza nti lwaki abaasoma obulungi si be bafuna emirimu okuva mu gavumenti eya wakati. Kakati twenyumiriza mu kukiikirirwa Abaganda ebbanga lye batukiikiridde. Kubanga biwooma nnyo okukiikirirwa omwana wa nnyoko ne kitaawo. Naye ng'asoose kulaga achievement si z'otuuseeko wakati mu yo kukiikirira. Kasibante Moses bantu bangi abagaggawadde abasinga tebayitidde ku migongo gy'Abaganda baabwe kubanga obuweereza bufaanagana ebyenfuna. Kuba wenkutadde mu buweereza njagala kufunamu, noona nkozesa mba njagala mufunamu. Kakati gwe bwe mba njagala kufunamu buweereza nga noona nkozesa njagala kumufunamu bya nsimbi. Mbuulira abagaggawadde nga bagaggawalidde ku migongo gy'Abaganda baabwe. Mbuulira nti Drake Lubega muganda we yamukwata ku mukono oba teyalina mugwira oluusi muzibuzi mu bulamu bwe. Oluusi ettuufu lyaffe liva mu baamuliraano oba liva mu bazibuzi abayise. Kyokka ate be tuwangaala nabo biseera ebisinga ne batufuukira ekikolimo. Kankuwa ekyokulabirako ky'abantu abalogeddwa ne bakkirira entaana. Abantu abalogeddwa ne bakkirira entaana tebaalogebwa batambuze. Balogebwa abantu abamanyi abeebuuza nti naye gundi ayinza ate okufuuka kino nga sinnakifuuka. Kyova olaba abasajja abagagga abagezi tebazimba mayumba ga mu byalo ku byalo gye bazaalibwa.
agenda n'agula omutala omulala n'akuba eyo kalina abatuuze bonna ne bagandowooza bagagga beeyo naye bw'ozimba okwammwe weesanga buli omu akubye emimiro nti omwana wa gundi asinga atya omwana wange kikyentegeeza enkulaakulana oluusi eyinza okukubuusibwa ababo nejjira ate mubazza obuzzi ng'era n'eddogo bwe litaakuloge bwe mutambuze ate ne likuleetebwa owammwe obwammwe abasinga mu mmwe temukiikirya na just bitundu bya Buganda mwe muzaalibwa wabula mukiikirira awo wennyini ku byalo we muzaalibwa sibye bino nti omuganda alina kukiikirira mu Buganda owe Butambala okkirizibwa okukiikirira ekyaddonda azirongazi yonna ekyali Buganda waliwo owanyendo Mukungwe waliwo owakimanya Kabonera eyagenda mu State House emisana ttuku mbw agenze kuteesa ku mmwanyi y'Abaganda eyagenda okuteesa ku mmwanyi y'Abaganda Parliament lwe yatuula emmwanyi esigale mu Buganda oba Buganda esigaze enkizo ku mmwanyi yayo teyalinnyayo yadde ne mu Parliament owe Mukungwe yabba $5,000,000 naye ng'eddwaliro ly'ewaabwe teririna ddagala teririna butanda $5,000,000 ezo zoyita service award wa servicinga ki era mu budde obwo walaba nga gwe munnayuganda asinga okubeera obubi nga zigenda kuyamba gwe kankubuulye tuyinza obutavunaana mpuga kulya $5,000,000 singa yatulaga nti bannange $5,000,000 nazirobinga bulobinzi otherwise stealing nemmanyi oluzungu and robbing ebintu ebyo byanjawulo omuntu alobingira ekitundu n'omuntu abba ku lulwe ebintu ebyo bibiri byanjawulo singa mpuuga essente ezo yazizimbamu ekisaawe eddwaliro oba yazifuniramu baamulekwa scholarship oba zibbasale twaligambye nti omuzadde oluusi akwasa omwana ku sigiri asobole okumuwonya ekinajja oba omuzadde oluusi akkirizibwa okuweebuuka ne yeeyambulira n'omusajja atagwanidde kweyambulirwa olw'okuba ayagala kuyiggira baana be kyakulya twaligambye nti mpuuga yafuuka ow'amagala amawanvu si mu nkola ya stealing wabula eya robbing abo b'otunyumiza abo be bantu b'otujuliriza nga ffe Abaganda ntulina kutambula n'abaffe abasooke batuwe ku juice avudde mu bbanga lye bamaze nga batukiikirira basooke batulaga ensonga lwaki tuyina kukiikirirwa bo kankuwa ekyokulabirako gwe mukulu singa obuuza bannayuganda okukola mu kampuni y'Omuganda n'ey'omugwira okola mu yaani bwe kiba nti owuwo yakutegeera era yakulumwa kampuni y'Omuganda tegaba off day kampuni y'Omuganda ne bwofiirwa oyinza obutaziika so nga ate waliwo kampuni y'Omuzungu nga mukyalawo ne lwazadde mwenna mugenda babiri ku maternity leave y'ey'Omuzungu ng'emanyi nti omukozi aweebwa allowance ng'emanyi nti omukozi awummulako kakati kino ekiri mu nkola y'emirimu nti Omuzungu asobola okumanya value y'omukozi okusinga Omuganda kisoboka omuntu okuva gy'avudde n'amanya value y'abakiikirira n'okusinga oweewammwe olowooza nti abaana ba taata mu kampuni bakola okusinga abapangise omupangisa akimanyi nti abakubupakasi essaawa yonna bw'atakola bulungi bamugoba kubanga talina kyakunnyonnyola era y'ensonga lwaki bagamba nti akajja obunaku keemanya omwana waabwe bw'abeera mu kampuni addibagandibage kubanga akimanyi tebalina kye bagenda kumukola y'ensonga lwaki neeyabba $5,000,000 yaddukira Emmengo mangu ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ne yeekweka mu biwawaatiro by'Emmengo kubanga amanyi waabwe era nammwe abalala kiyinza okubongera amaanyi nti bo baddukira Emmengo azironga azi oli Muganda bagenda kukuggulira Waiswa Mufumbira wajja ani David Lewis Lubongo ya General Secretary waffe omulungi bwajja akimanyi talina we bagenda mutaatirira talina we bagenda mubikkirira era tewali we bagenda kumuggulira luggi singa ali babbye kubanga naye akimanyi
waliwo ekitegekeddwa kye bayita twabagamba. Singa oyingira obufumbo nga waliwo akukiiye ennyo tebajja kuwangaala, tebajja kukola. Kati kikuleetera okwegendereza oswaze bali ababagamba nti temujja yadde okuweza omwaka mu bufumbo babeekange nga mujjaguza jubireewo. Kubanga eyo ye challenge era n'ebiba byanfuna. Omwana eyakulitisizingibwa ennyo mu buto nti agenda kubeera mubbi osobola okwesanga akuze n'abeera ensonga kubanga alwanyisa kiri kye baamulangirirako kikyentegeeza. Omuzzi, obuzzi, okuva lwe kiri nti akimanyi nti tali mubabe aba abeegendereza okubasobya kubanga wabaawo abaabwe abajja okutandika okuyimba nti bannange tetwabagamba. Naye nga nnyumya kuno nakuli nkulabanga omugumba agaba eddagala ly'oluzaalo gwe nga ggwe nandazze. Kikye tuyinza okuyimirirako tugambe nti kino Kasibante Moses yakiwa abantu b'e Buganda. Tuwe ensonga lwaki tulina kukiikirirwa Baganda tetulina kugoba service nga ne bwe tugenda mu ddwaliro tetusangayo ddagala. Mulaga eyo ndowooza eri mu Kawempe eri mu Central. Tumaze ebbanga kinga ebitundu ebyo bikiikirirwa Baganda. Tumaze ebbanga ki? Tumaze ebbanga kinga constituencies z'omu Buganda ezisinga zikiikirirwa Baganda. Mpaayo MP eyaluma n'ogwengulu nti temugenda kugoba bantu bange ku ttaka ab'omu constituency. Nga gwe wennyini we wali okiikirira abantu babasenda nti muve wano mukolera ku nguudo nga tebabateekedde bwe bagenda kubazza. Nga wennyini we wali okiikirira waliwo amalwaliro agataliimu ddagala aga gavumenti awe Kasubi zi Health Center 3 ezitaliimu ddagala. Wennyini w'okiikirira waliwo abaana abayivu naye nga tosobola kwebuuza nti lwaki mu Lubaga temuli minisita, lwaki temuli permanent secretary, lwaki temuli RDC, lwaki abaana b'omu Lubaga mwe wali okiikirira baasinga kuggweera mu Bwakadaama. Ng'era ne bw'otunuulira ennyo kampani ezisinga okutwala abantu ku byeyo ziri awo mu Lubaga North we wali okiikirira ate nga zajjira nnyo ku mulembe gwo. Kakati gwe nkulabanga nnamwandu agaba eri obuwangazi nti bazeewo yafa atya. Mubalina okwogera oba abatabangayo bo basobola okwogera oba abalala bonna basobola okujja ne basaamirira. Naye gwe sooka otuteerewo ebyo ebiraga nti wakola kubanga nekyali badde kisookerwako yali badde ambulensi. Weewaawo wali okuguza emmotoka eddusa balwadde mu ddwaliro so si ddwaliro eritambula omanye ababaka b'e Uganda bagula emmotoka eziddusa abalwadde mu ddwaliro ne baziyita ambulensi nga temuli yadde facilitation yonna ekifuula ddwaliro eritambula. Naye we baakujja ku bubaka bwa paalamenti wagitujjako. Okwo kwe kwali okusoomoozebwa okusooka okulaga nti wali okolera abantu ba Buganda era bakuluma nnyo. Bwe wava mu paalamenti kyogamba abantu b'e Lubaga tebakyalwala, kyogamba tewakyaliwo bubenje butta ba boodo oba bubamenya magulu nga beetaaga okufuna entambula ebaddusa amangu mu ddwaliro. Bwe bakkuba akalulu n'otukuba eddolera n'otugamba tit for tat nange mumpe ambulensi yange. Musajja ki oyo aba yawukanye n'omukazi oba abafunidde obutakkaanya mu katale n'amugamba twawukanira wano era neggomesi yange jambulemu ogende Bukunya. Era enkya n'akuba essimu oluvannyuma lw'ebbanga omutima gukunnumidde ku kye wakola. Abantu beekyawa ne baddiŋŋana. Kyova olaba bwe nfuna obutakkaanya n'oweewange essoogera bingi nnyo birituusa kuziba nkolagana eyinza okutuddiŋŋanya oba omulyango oguyinza okutuddiŋŋanya lwa nsonga tuyinza okwesanga ng'enkya tulina okuddiŋŋana. Naye gwe wamenyerawo ddala enkolagana bw'eba ssimu watubulookinga. Waakiri ogaananga okukwata essimu y'omuntu n'alaba zi missed call. Waakiri omuweereza nga message n'ataziddamu n'omanya nti bwali busungu. Naye gwe watubulookingirawo ne ambulance n'ogitujjako naye ng'ate ffe tukyalwala. Kaŋŋambe
wanyiiga nnyo twakuba akalulu abakukuba akalulu naye gwe kyotegeeza nti ebbanga lye wamala mu lubaga bannalubaga tebalina kye baakuwa gwe wali ekyo tosobola kukibalekera kale bakitwale nti gwe gubadde omusaala gwabwe gwe bakolera wakati mu buweereza abo ne ambulensi wagitujjako tewali Sako Lubaga nti ayamba bakyala yateekebwawo Kasibante Moses yazze wano abimba ejjovu okutulaga nti omuganda alina kukiikirirwa muganda naye ng'omuganda neemufunamu obutakkaanya n'omugamba omanyi tugira twawukanamu akwambula kadde nti genda Peetero akugulire eyo twali tukyalwala ssebawe wali tulagidde nti wali tokola lwa byanfuna byo wabula wali muweereza kubanga omuweereza aleka byakoze Dr. Apollo Milton Obote yayokya mulago nga dduka General Idi Amin ye yazimba ntebe empya yajokya nga dduka bonna abakulembeze betugize tubeera nabo abaagowa mu buyinza abaawambibwa bagenda bookyezza bye baazimba kubanga General Idi Amin Dada yalumbibwa nga ntebe akyagirina mu 5 ng'asobola okugyonoona ng'entindo zonna z'akoze asobola okuzoonoona ebyuma by'emmwanyi byazimbye asobola okubyonoona cooperative zonna zataddewo ng'asobola okuzoonoona lwaki yadduka makubo ge waakiri n'aleka eggwanga ebyo yakola tumujjukirire okwo gwe tugenda kukujjukirira ku ki nga n'ekitono kye wali otuwadde kankuyita enkoko nti wali otuwadde ggi wali tuwulira n'olyasa just ambulance wakatujjako gwabimba ejjovu gwayogeranga gwe batuze ate tewafuna amambulugga gwe kyoyita emirembe ne mutuuleyo ku paapapo gye muliira embizzi zammwe leero katubagambe ki that's why nabagamba ebigambo byammwe bisobola okuba eby'omuzinzi senga mubitikka abantu abatuufu nga si mmwe oba songa byogerwa abatali ba mukaliba zammwe kubanga Kasibante Moses okujja okundaga nti omuganda yalina okunkinkirya si muzibuzi oli mugumba agaba eri oluzaalo oli nnamwandu agaba eri obuwangaazi gwe sooka tulage bibyo twakenenula mubisi ki mu bukiise bwo kivumenti yali egi kaali ka ambulance kyekyo kati watukolera ka bukadde bw'ensimbi 100 ate nga ziyinza okuba teziwera kubanga wagula super custom eyali ekozeeko n'ogitimbako ekigambo ti ambulance n'ogiteekako n'ebitaala n'abamu nga muzikozesa kubaddusa ku airport oba butalwa mu jjaamu bwe bakuba akalulu n'ogamba nti mugenze n'omubiito nange munzirize ebyange ekiraga nti gwe wali ku mulimu bakugobye ku mulimu walina okugenda n'ovuloyo singa wali mu service obanga wali mu buweereza bye wakola tewaali bituulidde kubanga bonna abaweereza bye bakola tebabituulira babirekera wakati wansi w'obukulembeze bw'abantu obubalwanyisizza Dr. Obote oba kaŋŋambe Lutwa teyakuba mulago kugyonoona olw'okuba Museveni amaze okutekinga over yadduka makubo ge naye nga Katonda abadde amuvuganya yali muwadde obuzibu kale naye atandika ebipya lwaki akolera ku byaffe kubanga Lutwa bwe mwogerako mba njogera ku Obote ezo gavumenti bbiri toyinza kuzaawula ebyakola Obote biba byakola Lutwa naye teyayonoona nsi teyagisaanyaawo yadduka makubo ge kuba yamanya nti bino ebintu abadde tabikola ku ssente zabadde abikola ku ssente za nsi ambulance watunda mbizi za kitaawo byasaali okugigula obeera zaali ssente za muyi wa musolo ng'olina okuleka ssente y'omuyi w'omusolo mu service era bondaga nti olina kuva kuba MP nga n'oyo akuggyeko osobola okumwemulira emyaka 10 mwe tubeesigise tutya entebe y'eggwanga abaluvu mutyo nagamba nti embwa ebbye ensugga tebagikuumya nnyama gwe nkulabanga embwa ebbye ensugga ate nga mu kiseera kino eyagala bagikuumya ennyama omuganda nga gwe akola statement nti omuntu alina kukiikirira waabwe naye nga Kabaziguluka yali akiikiriddeko ewammwe Kabaziguluka abenno nga yasikira muganda nga yasikira Fred Ruhindi ngaawo temwavaayo kwogera era Kabaziguluka obukulembeze bwe wansi waabo kiki yakosa ennyo Abaganda mwe kyemulira nti mwakolera Abaganda tukakkanye Kabaziguluka obugwira okujja okukiikirira Buganda nga tulinawo ekyokulabirako ekirungi eky'Abakasibante Moses abakiikiridde obulungi abantu nga bakola ne Health Center 3 by the way Seggirinya webake mirembe kubanze nali mmanyi nti omubaka talina maanyi gazimba ddwaliro
mirundi mingi nnyo ffe tulina kuteesa ate bwe mubatuma okuteesa ekiteeso bwe kimala okuyitawo ne babaga tetulina numbers kitegeeza okuteesa kwammwe tekutugasa Seggirinya n'atulaga nti nnyinza obutaba muteesa mulungi kubanga n'oluzungu sirutegeera bulungi naye kanteeseze ku gurawundi amalwaliro g'omu Lubaga ssebo gatinta butinsi ndowooza ffe Abaganda abakiikirirwa Abaganda tutambulira ku nguudo z'e Dubai ffe Abaganda abakiikirirwa Abaganda ndowooza ebirime bwe tubirima tulina akatale akalungi kubanga Buganda yali eyimiriddewo ku nkumbi era ne muleeta n'eŋŋombo nti enkumbi terimba si mwe mwagireeta yavadde enkumbi terimba ate nga indeed yalinga terimba ku mulembe guno kwensosa okulabira enkumbi ng'erimba omulimi ebirime byaffe kyali badde nga mmwe mwennyini musobola n'okwekolamu omulamwa ne muteekawo akatale k'abalimi si buli kintu nti gavumenti yegendo kibaleetera wakuba muli bajjegga si buli kimu nti muyina kkaabira gavumenti kubanga mwali busizo oba akamooli gavumenti bwetuggalira enzigi mwe mubeera obumooli mwe tusakira ku mukka kyali badde na simple mmwe ng'Abaganda be twalina okumanya nti enkumbi yeyimirizaawo Buganda ne tukuliyetinga obutale ng'ow'ebutambala bw'aba alimye entangawuzi nga nnyingi nnyo ebutambala ow'emasaka alimye emmyaanya naye zimukutte entangawuzi zijja ebutambala ozitwala emasaka ennyaanya ozitwala ebutambala nga mmwe musuubula ku balimi kubanga mumanyi ew'okutunda ate mulina obusobozi obubituusaayo n'ekyo ekitono nnyo temusobola kukikola wabula mwagala mujje nga muzimbiza obubuto bwammwe nga muzimbye amatama gammwe anti tulina Baganda omwana wa mukwano nze omwana wa kitanga atamanya wendidde na bwensuze tonsemberera omwana wa kitanga atamanya bwensuze na bwendidde tonsemberera leka omuzza obuzzi ne bw'aba yeddirango oba ne bw'aba afulumako ku Buganda sinakindi ng'afulumira ddala mu Uganda nja kutambula naye kubanga yamanyi value zange okusinga abaana ba kitange banziza buzza mabeganga n'okundoga bakola ki bandoga kubanga obukulembeze obubiddogo gwate wootuukira okutwala ambulance olw'okuba bakujje ku bubaka ba Parliament n'omulala aweerezeemu ate era yali wa Buganda nga ye Kawalya Abubeeka yeddira nseenene Kawalya Abubeeka yeddira nseenene ye yakuddira mu bigere naye ambulance n'ogitwala lyali ddogo lye watuteekako abaana ba kitaffe ne bannyabo batuloga bulozi kakati ne tubaawo ne Besigye mutambudde naye mumuwagidde naye ate mukuba omwana wa Buganda nga muwaana Besigye mumbuulire nga bwe tulina Pan-Africanism mumbuulire Pan-Bugandanism awo eba evaawa nga ajja n'agamba nti Kyagulanyi ali feke Muganda wabula ajja n'agulumiza Besigye era still Muganda bwe bamukwata n'okwekalakasa kwe yakolanga ne mutwala abaana ba Buganda ne bakubwa erukungiri baali tebeetaaga struggle baali banunuse bo erukungiri buli kimu kyali kitambula nga bwe bakibala era lwaki ye teyatambuzaako struggle n'agitwalako ewaabwe nga ne mukazi we yatuuse okusoma ekiwandiiko mu Lunyankole ekivudde mu Mbalala ng'akisomera Museveni Omunyankole era asobola n'okuwulira Oluswayiri n'akisoma mu Luganda bakomyuniketinga n'abaana ba Buganda nti mulwaniye Dr. Kizza Besigye abeewaabwe tebalina mikono sigambye nti kibi kubanga gwe woolaba ettaala oba awo woolaba ekibuguumirize gw'omuwewo olina okugenda ositame kubaka Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano muwewo anoonya kabugumu kali mu Buganda lwaki babala tebakkirizibwa kukozesa ku Buganda nga Buganda erina kukozesebwa abantu bamu n'abamu ate ne mubawagira era ne munyoomola abaana ba Buganda ne muwagira abazza obuzzi mu Buganda ate abala bwe bajja titwagala kukiikirirako wano kubanga wetukulidde wetuzimbye n'olulimi lwaffe tuyinza okuba tetulutegeera bulungi nga bwe tutegeera olulimi olwa Buganda yerere nojja ng'oleekaana nga jazzi omuntu w'osula ne w'okolera obaawo n'enkiza okukiikirira kubanga oba omanyi ebizibu byawo yensonga lwaki bwe wagenda ebutambala olw'okuba wali tomanyi bizibu byawo wakati ne mu nsonda walema okunnyonnyola abantu obutuufu lwaki balina okukuwa akalulu ne bakugobera wawunziko Zerubaga gy'okolera lwaki yo omulala takkirizibwa kwesimbawo gy'akolera nga gwe weesimbawo w'okolera w'otalina yadde ettooyi ekyobugagga kye walinawo
yalinga tegudde olubege n'akasuuti kana akasika omuliro bakali ka naironi nga noyita ku muliro kakugoberawo nabwe kityo oyo politics wammwe ow'ekijjeggo w'amawanga tuli mu nsi ng'ensi superpower yafugwako omuddugavu munnakenya agambye buyeegoti tuli mu nsi superpower nga yafugako omuddugavu munnakenya era nga n'etukimu ebyasuula ebyobufuzi bya Amerika omuddugavu yaganja nnyo kati buli ajja bamuteeka ku minzaani teyenkanya Obama abantu ne bamubuusa amaaso kubanga already bateekawo dda benchmark kwe bapimira ebiweze n'ebitaweze nga yali ya muddugavu yeyava e Kenya omujaluwo Barack Obama Onyango nabwe kityo tekiri kuwa gy'ozaalwa kiri kuwa woowulira nti otegeerawo nnyo wakati ne mu nsonda era kiri ku ngeri gy'ovaliwinga bano ababeera bakulonda so si gy'ozaalwa ngenze mmengo mu bwakabaka bwange bw'oyagala okuyitamu n'omala okubajjagala n'oga Ssaabasajja Kabaka awangaale tulina abaana ba Buganda abayivu era abaasoma naye embaga ya Ssaabasajja Kabaka yakolebwa ambasada Biriggwa muki Ssaabasajja abuusa ate Abaganda amasa enteekateeka n'agikwasa mukwano gwe Biriggwa akiikirira muziro gwawa ava mu ssaza lyawa ava mu ssiga lyani ava mu kasolya kaani ava mu nnyumba yaani era tewaaliwo Baganda bamanyi kutegeka mbaga lwaki yali ssentebe w'embaga oba omu ku baakola ku nteekateeka za mbaga ya nnyinimu yali ambasada Biriggwa nga ne kabineeti y'emmengo yennyini mulimu abayindi nga Mutaasa Kafeero Munyarwanda peke yake nennyinimu n'amulabamu obusobozi obugatta ku Buganda kubanga ability agirina okusinga mu Abaganda abalwala envunza okusinga mu Abaganda abadda ku papapo okulya embizzi kakati olaba emmengo eriyo abakiise abatali Baganda naye ate mu by'obukulembeze kyokka ng'ate gwe envugayo yagala bivugira ku nnono taba Buganda balina kukiikirira Buganda n'abeeri balina kukiikirira eri kyokka ng'ate naye bw'olwala togenda mu ssabo onoonya basawo bazungu abajja mu Buganda mbagobe n'enkola zaabwe muzigobe kubanga ne wembeera nga nze musawo Gladys Nakatemba musawo muzungu kasitamba nga nkolera mu ddwaliro ezzungu mba musawo muzungu kakati onnagoba n'abasawo bazungu mu nsi yo ne bw'olwala togenda mu ssabo onoonya basawo bazungu ojja otuleeta kamambulugga ojja otujejembukanirako ak'obuntu si kanti nti weyakaabidde jjo n'enkya weegenda okukaabira oba n'olunaku olwaleero tutambudde nammwe ebbanga ddene katuweeko ku balala omukisa ekirungi bajja kujja nga abazza obuzzi nga batwegendereza nnyo ng'era bakimanyi nti bajja kubeerako ebigambo twabagamba bajja kubeera questionable nnyo at least banaatukwatibwa ku nsonyi mu ngeri y'abanandaba batya olaba ggwe munnaffe Muganda munnaffe tewatukwatibwa nsonyi kukubeesa ambulance yo ogitwale wavuganyako ku ballot paper n'omuyindi omuyindi atalina na district yonna mwava mu Uganda sinti si Muganda naye nga munna Uganda naye omuyindi aweruba lwaki tewavaayo kukuba mimiro kubanga okwekalakaasa okwali kusooka gwe butalabikira ku ballot paper y'emu okuli omuyindi naye naawe olw'okuba wali opportunist wagamba kaŋŋende nvuganye n'omuyindi olinte enkaawo naye bw'oba owulira nti omuntu asobola okukulaakulanya ewaabwe era nga bannaffe bakulaakulanyiza ewaabwe to the extent n'ebyenjigiriza kati byekubira ku sayidi yaabwe kati tubapangise bajje bakulaakulanyeko ewaffe bwe balemwa nga tumanya baali batuwala na buwalabi tebaatwagaliza bwate lwaki ababeera eri abakiise beeri basobola okukola obulungi ewaabwe naye bano abeeri abajja ne bakiikirira nti tebasobola kukola bulungi tubagezese bagezese
n'akasembayo ndowooza kansooke nkazannye ka vidiyo kano. Musaasire bannange. Vidiyo kano. Kambuzi. Naye nalabye mukyala wa Sseggirinya Namwandu wa Sseggirinya Maama Nagirinya yaduumidde yagenze kulaaleyo wa NRM era n'asaba abantu balondeyo nkimanyi wagenzeyo lwakuba oli muka Sseggirinya era ng'olaga osobola n'okuduumira abantu balonde olw'okuba oli muka Sseggirinya ewatali ekyo oli ki? Oli ki ekyo kisobola okuduumiza abantu tugende n'ono? Bw'oba okkiriza nti Sseggirinya yayagalwa nnyo nga ne bw'ojja n'ogamba bugambi ti nze ndi Namwandu we naye okumanya nga bannange nange ndi mukowu tuwe owa NRM wamujjanjabako. Gw'oli Namwandu wa Sseggirinya omusajja n'atuuka okulwala nga ajjanjabwa nnyina nze nali mmanyi yazaalanga buzaazi baana n'aleka eyo teyawasa. Era nali mmanyi yazaala Nagirinya yekka kuba ye mwana gwe nali mmanyi nga mmanyi talinayo mukyala mulala ate ng'era ndowooza ne maama wa Nagirinya yafa. Gwate muntu waawa atajjanjaba bbaawe, muntu waawa atajja kubeerawo ku kitanda kujjanjaba bbaawe wabula amala okufa sebo n'ayagala okujja okutegeerera ffe ate abaamujjanjaba tugende wa NRM agongo balemba nnyini. Nze mukyala Sseggirinya owawa idiot Maama Nagirinya nyenyenyenye kati oyogeranga ani? Tukkiriza kale gwe Maama Nagirinya Sseggirinya gwe yeebakako gw'ataawasaako malaaya ye, kubanga singa tewali malaaya ye walijjanjabya omusajja. Omusajja atuuka atya okujjanjabwa nnyina? Omukazi omukadde yali akooya omugongo naye bakanga ku seminti nga bakyala ba Sseggirinya muli eyo muyinaayina, nga bakyala ba Sseggirinya muli eyo muzunga. Essaawa eno muzze mutulage nti muli b'amaanyi mwalina enkizo ku Sseggirinya musobola n'okutusalirawo ow'okulonda ku lwa Sseggirinya gwe mutajjanjaba nga mwali eyo mu John Gadanga nga mutengeesa mikira babagolola ttumba. Omusajja ali Nairobi avunda nze nali mmanyi maama wa Nagirinya yafa kubanga nze bwe ndwala era ojja kwesanga maama w'omwana wange akubyeyo kasimu okubuuza ali atya oweewe taliiwo nzijanjabe kubanga tulina ekitugadde kitagenda kuvaawo mwana naye gwe n'obulanga omusu gwekanyanya bbaawo n'atuuka okulwala n'akomayo nga tozze kumujjanjaba nga n'ebbanga lye bamusibira saakulabako ku nguudo nti Free Sseggirinya muntere tata w'omwana wange. Maama mukazi wattu ye yazunganga ku paalamenti enkuba olwo yajjanga emukuba maama ne bamulemesa okuyingira n'akaaba amaziga nga talinaako nduulu ya banne kubanga enduulu bwe ziwera oba osanga zisobola okugoba ekinyonyi ekibadde kisitula akakoko temwamugattirako ddoboozi. Mu kaseera kano mutulaga nti mulina enkizo olw'okuba Sseggirinya yabaganzaako n'abeebakako okusalawo kwani gwe tulina okulonda okudda mu kifo kya Sseggirinya gwe mutajjanjaba. Singa wabyogeredde wendi nabadde ngenda kukusatta.